nkwaniriza byonna gy'osinza okulaba Dream TV oli ku program kuza anti omwana yensi nze nalongoza Rango ogikutuusaako buli lwakusatu essaawa 2 mpaka essaawa 3 ez'ekiro bakusukunyo katutunuulira ensonga ez'enjawulo nga tugireetera miramu egy'enjawulo tuli abaana bato okuva nga ali mu lubuto mpaka nga awezezza emyaka 5 okuva ku ndabirira yaabwe enkuza yaabwe buli kimu kyonna ntusobola okubeera nga tukiyiga era nga n'olunaku olwaleero nze benga nkutuusaako show yaffe eno ngenda kubanga nkomawo tovaawo kutuuseeko omulamu gwe tugenda okutambulizaako show. Omukyalo w'olubuto abeera ayolekedde embeera ey'okusoomooza okuviira ddala mu wiiki esooka nga yakafuna olubuto anti buli omu ayisibwa bubwe okusinziira ku kikula ky'omubiri gwe. Ebimu ku bireetebwa n'embeera ey'olubuto ebimanyiddwa mwe muli okulwalirira omusujja, okusesema buli kaseera, okuzimba amagulu, okunyiiganyiiga n'okuva mu mbeera n'ebirala bingi. Mu kunyumyako n'abakyala ab'enjawulo buli omu atotera engeri gy'ayisibwa ng'ali lubuto. Amanya gange nze Nalongo Costa, ndi mukyala muzadde, nina abaana 4. Nze bwe nnali nga nfuna olubuto ekyamazima nze olubuto lwange nalutegeera kukisinga 2 embeera ze nnalimu ezange zaakyuka. Okuzaala kwangu naye kuzibu. Oyinza okubeera awo olubuto n'oluyita olwangu ate ddyo ne lukufuukira oluzibu. Lwampisa si bulungi kuba lwe nalufuna embeera zange zaakyuka ne ntandika okulwala nga nsesema nga sikyalya bulungi ng'emmeme ensinduukirira buli kaseera mba mpulira empewo mba nfuna omusujjasujja kale eyo embeera gye nayitamu nga ndi lubuto. Nti nze nawanda okumala emyezi gyali 3. Emyezi egyaddako nalina emirembe nga sirina buzibu bwonna. Buli lubuto lujja lwabyo, luyinza okukumalamu amaanyi, luyinza okukuwa emirembe, luyinza okukutawaanya, lukutawaanya lutya. Oyinza okubeera awo nga toyagala kulya kintu kyonna. Oyinza okubeera awo ng'olina by'oyagala okulya naye nga tolina busobozi bukola ki bulifuna. Okuba nga buli kimu weekiri naye nga gwe toyagala kukola ki kukikomba. Oluusi lutera okukikola nga luto, lutera okukikola nga lusuumuseemukko olugenze waggulu. Oluusi n'okyusa ekiseera n'okyusa n'olya buli kimu. Naye nga nze nfuna olubuto ebyokulya sibirya, siddamu kukombako ku kyakulya, buli kimu kiba kyakwaliriza. Kati ate omwami ye kyamuyisanga bulala naye oluvannyuma ennyo yamala n'akiyiga kuba twagenda mu basawo ne batubuulira ekikola ki ekiriwo namugamba ebbanga byonatuuka betukidde ajja sobola okukola ki ajja sobola okutereera. Kakati n'olwekyo nti bwe mbanga nze nayisibwa bwe ntyo nga kyamala myezi 3 ate waliwo abasobola okubanga bo emyezi paka lwalizaala nga kigenda kubeera bwe kityo. Olubuto lusobola okuleetera omululu nga gwe buli kimu oyagala okirya ate nga buli kye baleeta bakola ki kirya. Oluusi tutuuka n'okuzaala abaana nga tosobola muzaala kubanga omwana yakuwa okulya buli kimu dani okujjako oli atayagala kulya naye nga gwe buli kimu okyagala era ne bwe bakireetera oteyagala akikombeko oyagala gwe oba okirya wekka. Kati nze nalina neiba wange ye okuva lwafunye olubuto nga bbaawe tamwetaagira ddala era nga mubeeraawo nga mutudde nga munyumya nakugamba taata gundi wuuyo ajja n'omugamba ali ludda nti mu dakiika 5 agenda kuba batuuseeko era ng'ekyamazima mugenda okulaba nga akoze eki era nga abavaamu kuba olwedde yayita mwagala paka okuva lwe yafuna olubuto paka kuzaala. Naye olw'okuba nti omusajja yatwebuuzangako ne tumugamba kigumire kuba togenda musuulawo oli mukyalawo. Amanya gange bampita Monica. Bwe nali lubuto nali sirya, nali nsesema nga sirya, buli omwana alina engeri yaleeta nga sirya nga nsesema buli kaseera. Omwami wange n'atantegeera nga siyagala mmere nga mmere yange emazi gokka.
nenga mwami wange nga kimwisa bubi nga tamanyi tantegeera nga tategeera ati ndi lubuto nga nzimwisa bubi nnyo mwami wange naye ekyanga. Embeera eyo gye bayisibwamu lwaki ejja mazifuna lubuto? Ne bataata bano eno ebakosa etya enkyukakyuka eno mama gy'afuna ng'afunye olubuto? Taata ono emukosa etya era bagenda babatuyisaamu mbeera batunnyonnyole olumye kubeera nga weeraliikirira lwaki ofunye embeera eno ng'ofunye olubuto. Omusawo Nehemiah Timothy okuva ku Capital Center Medical Clinic e Bwaise owamu n'omusawo Rita Nakijoba okuva ku ddwaliro kkulu e Mulago bannyonnyola ku mbeera ereetebwa n'olubuto mu bakyala era n'obubonero obugenderako. Ezimu ku challenges abakyala ze basinga okufuna okusingira ddala nga bakafuna olubuto zitera kubeerawo mu myezi egitera kuba 3 egisooka oba 4 gye tuyita first trimester. Challenge zino zijja nti omubiri bw'oba wakafuna olubuto omukyala omubiri guba tegunnaba kumanyiira kubanga at first bw'oba wakafuna olubuto omubiri gutwala omwana oyo nti alinga foreign body oba ekintu ekitalina kubeera mu mubiri, so gugezaako kubeera nga gulina okusooka gubeera nga ogwagala okumulwanyisa kwegamba wabeerawo enkyukakyuka nnyingi era bye bimu ku bireetera abakyala okubeera nga ba experiencing ebintu ebitanyuma namu yadde. Abamu batandika okulwala gye tuyita morning sickness, abamu bayinza okutandika okuwulira nga basesema, maybe be throwing up, abamu basobola okubeerawo n'atandika okuwulira nga akyawo buli omu amuliraanye n'omwami n'amutwalizaamu. Oli ayinza n'okubeerawo nga n'ennyumba mwabadde anyumirwa buli kaseera nga takyayagala. Bwe kigwa ku muzadde nga yali azaddeko nga waliwo omwana gwazzaako awulira nga n'oyo omwana tayagala abeere nga amusemberera. So challenges nnyingi ze bayitamu naye omubiri guba guli mu kugezaako to adjust kubanga mainly fe abasawo tuba tumanyi nti akaseera ako omukyala aba ayina kye tuyita hormonal imbalances oba hormonal changes ezituukawo. Ate hormones bye bimu ku bintu ebicontrollinga moods z'omuntu. Oyinza okwesanga ng'oli afunye obukyayi eri abantu kubanga yeetamiddwa, wabeerawo mood swings ezibatuukako nawulira nga ne bw'omugamba obugambi nti bebi anyiiga nagamba ompita okya bebi kwegamba ne bw'omuyita obuyisimu nyabo atabukirawo. Naye ffe bye tuba tumanyiddwe za just minor disorders ate zibeerawo ebiseera bisinga ku kaseera katono. Naye ate kyangu nnyo okwesanga nti osanze omukyala nga ye okuva lwe yafuna olubuto talina kyawulidde yadde, oyo tumwebalizaako Katonda. Naye waliwo gojja okusanga nti ye okuva lwe yafuna olubuto mpaka lwe yaluzadde ali mu ebyo, awanda, asesema, tayagala kulya kino, kwegamba bingi. Hormones ezimu ku bintu bw'okuseka oba okusanyuka oba okunyiiga wabeerawo hormone oba ebirungo ebiba bigenze mu mubiri ne bibeera ebiba bigenze mu musaayi ne bibeera nga bireetawo enkyukakyuka. So ezo enkyukakyuka ezibeerawo nnyingi ate zikyukakyuka kuva ku mukyala A okugenda ku mukyala B. Naye ebimu ku bibatawaanyiza ddala bisinga kubeerawo wakati w'emyezi omwezi ogusooka n'omwezi ogwokuna. Ekimu ku bibeerawo ng'omukyala ali olubuto bafuna okuba nga basesema. Abakyala abamu kibaleetera okuba nga basesema olw'ensonga nti omubiri guno guba gufunye enkyukakyuka kubanga emibisi giba gyeyongedde waggulu egiyamba omwana okukula mu lubuto. So giba n'obulungi naye ate erudda ne gireetera obuzibu nti omukyala ye buzibuleetera enkyukakyuka n'asesema oba omubisi ogwo gwe bayita progesterone guyamba omwana okukula mu lubuto n'okubeeramu obulungi naye ate ne guleetamu enkyukakyuka mu mukyala ow'olubuto n'abeera ng'asesema. Naye si buli mukyala yenna nti aba asesema naye nga kizuuliddwa era ng'abakyala mwenna abali abafunako olubuto nti abasinga babasesema. Then okulisesema kuno kuba kumuleetera okusosola emmere, appetite nekendeeramu n'abanga emmere esinga emuwunyira bubi. So omukyala yenna bw'otuuka mu mbeera eyo nga toyagala kulya wabaawo ebiseera ebisinga wabaawo ekintu ekyo omubiri gwe kisiimye, so ky'oba olina okwesibako n'olya. Abakyala abamu bakogga na losing weight completely. Why? Because tali mukulya kubanga ebisinga byetololerawo. Ebimu ku bintu Katonda byakola nti bw'obeera olubuto ekisookerwa ddala okubeera kyasooka okuteekako amakulu kwe ku omwana
gwe ebirala byonna bisobola okugaana naye omwana yalina okufuna basics. So ensonga lwaki omukyala asobola okubeera awo naggwamu n'omusaayi kubanga ye Katonda asooka kulaba mwana ogugwo gwonna asooka guzzaawa ku mwana. Wabeerawo ekirungo kyonna kyonna kyotalina mu mubiri asooka kukiwa mwana gwe n'olyoka otandika okuwulira ng'oyagala kulya kintu gundi kubanga ekyobadde nakyo akiwadde mwana. So bw'obeera olubuto n'ofuna challenges ezo bwezityo kiba kirungi ne weebuuzaako ku musawo. Abakyala abamu bakogga n'aloozinga weight completely. Why? Because tali mu kulya kubanga ebisinga byetoloolerawo. Ebimu ku bintu Katonda byakola nti bw'obeera olubuto ekisookerwa ddala okubeera kyasooka okuteekako amakulu kwe ku omwana gwe ebirala byonna bisobola okugaana naye omwana yalina okufuna basics. So ensonga lwaki omukyala asobola okubeera awo naggwamu n'omusaayi kubanga ye Katonda asooka kulaba mwana ogugwo gwonna asooka guzzaawa ku mwana. Wabeerawo ekirungo kyonna kyonna kyotalina mu mubiri asooka kukiwa mwana gwe n'olyoka otandika okuwulira ng'oyagala kulya kintu gundi kubanga ekyobadde nakyo akiwadde mwana. So bw'obeera olubuto n'ofuna challenges ezo bwezityo kiba kirungi ne weebuuzaako ku musawo. Naye ng'ezo challenges ezimu tuziyita minor disorders naye waliwo eziyitirira ne tugamba omukyalo ono yeetaaga keen eye oba tumuteekako eriiso ejjogi tulabe lwaki ali mu kuyita mwene embeera bweti. Okusesema okwo kubeerawo ebiseera ebisinga kubeerawo for the first 3 months, the first trimester. Naye bwe kuyitirira tuyinza okugamba nti tukiwe maybe eddagala tukuwemu ekyenjawulo. Then bwe tugenda nga tukula olubuto nga luvaayo tutandika okwetegereza obulamu bwe. Ebiseera bisinga abakyala wakati wa myezi 4, 5, 6 tebatera kufuna nnyo challenges nyingi naye ebimu ku bye batera okufuna n'oli eyali talina appetite kagenda kakomawo abasinga obungi naye waliwo abali unlucky. Nze mbayita unlucky nti ye bimuzoganyizza okuva lwe yafuna olubuto maybe paka olubuto nga lukuze naye bano abatereddemukko mva ku myezi 4 minor disorders ne zivaawo. Yali awulira omusujja ne guvaawo, yali asesema nga tayagala kulya kintu ne bivaawo mu myezi 5 awo ate batandika okulya ennyo ate bw'alya ennyo n'afuna ate weight eyitiridde nazo ne zitandika okubamalako emirembe kabe kasinge n'omwana n'atandika okulanga weight eringa eri mu kuyitirira. So ezo zimu ku challenges oluusi ze bafuna mu myezi awo eyo mid trimester eyo second trimester tetera kuleeta nnyo issues mu bakyala ate ebizibu ebisinga bikomawo mu trimester esembayo ba myezi 3 egisembayo okuva ku 6 gwa 7 gwa 8 awo n'ogw'omwenda omukyala n'atandika okuwulira issues ate ezitategeerekeka. Ojja kwesanga nti waliwo zi minor pains ezibajjira oba abamu bagayita makato ng'omuntu anaatera okuzaala n'atandika okuwulira pain ng'alinga ayagala okuzaala naye ng'ate bwe mubalirira period tennatuuka ey'olubuto okuzaalibwa naye nga yakugamba mpulira bwino bwekitondo bwekiti nomumanya nti eyo naye challenge bagifuna naye bwajja mu ddwaliro tubeerako bye tumukubiriza ne tugamba akola bwoti ne bwoti. So obubonero obutuletera okumanya nti nno embeera si nnungi bwanjawulo. Katugambye otandise osesema naye ng'olaba kiyitiridde tosirika busirisi. Bw'olaba ng'okusesema kuyitiridde genda ew'omusawo wo omunnyonnyola embeera eno kubanga ebiseera ebisinga buli w'osesema ofulumya amazzi mu mubiri. So ebiseera ebimu oba weetaaga okwongeramu amazzi oba omuzungu gy'ayita drip ne bakwongeramu amazzi ne basobola okuboostinga omubiri gweyongeremu amaanyi. So bw'olaba buli mbeera ng'esusse ng'osussizza emirundi gye wandisaanye okuwula ng'owulira osesema genda weebuuzeko ku musawo wo akujjanjabe. Katugambe musujja wabwewo mbeera ey'omusujja katugambe amagulu owulira gakuluma appetite eyitiridde tolina gendako ew'omusawo akukebere akuggyeko omusaayi akukebera alabo ba malaria waali. Then abakyala bamu badevelopinga conditions ez'enjawulo okugeza sukaali oba ne pressure. Waliwo ze tuyita gestational diabetes oba gestational hypertension ng'omukyala ali lubuto n'adevelopinga pressure gy'ataalina mu kusooka. So eyo nayo challenge ate ennaku zino nayo yeeyongedde. Gyensonga lwaki buli we tugenda mu ddwaliro abasawo ne batukeberako batupima pressure kubanga pressure eno ebiseera ebisinga ejja lwa nsonga lwa lubuto
abamu abafunye pressure eno we bafuna obujjanjabi we bamala okuzaala pressure eno egenda ekka. Naye tubakubiriza ne tubagamba nti oba ofunye ekizibu bwe kiti oba condition bweti bw'ogenda mu ddwaliro bajja kuwa eddagala ka pressure ko kakendeere oba ne kasukaali kakole ki kakendeere. Tubeera n'essuubi nti bw'omala okuzaala kijja vaawo. Naye kisobokera ddala n'omala okuzaala ekitavaawo si musango era si musawo nti yabaziza omusango. Naye nga ffe tubeera n'essuubi nti ku bakyala 10 abafunye eyo condition maybe pressure ze ne zirinnya oba sukaali n'alinnya bakyala nga 6 ku 7 baterera bulungi. Nayinza okwesanga nti abana oba 3 tebaterereddeeyo naye nga basinga bakola ki baterera. So neyo challenge ebatuukako. Then obuzito omukyala bw'atuuka mu trimester esembayo batandika okuwulira nga tebakyalina maanyi bulungi. Awulira nga n'akamere kaalya kakendedde. Eyalyanga maybe plate ye ng'ejjudde bulungi agenda okuwulira nga kati akombako bukombe 1-2 n'awulira nga olubuto lujjudde. Kubanga space y'olubuto eba eririddwa nga kati ejjuddemu mwana. Tetugambye nti omwana akulira mu lubuto lw'emmere naye space ebeera wano ku lubuto oba gye tuyita abdominal area ekendeera eya stomach. So nosanga nti takyalya maybe emmere ye nemutuuka bulungi. Then abakyala abamu bafuna nnyo ekikeeto oba kiyite heartburn. Natandika okuwulira nga buli kakombako awulira yebajjagala awulira ekikeeto. Ezo conditions ezimu abakyala zibatera okufuna kubanga tugambye nti space omwana gy'akoma okula alya space y'olubuto olugendamu emmere. So kitegeeza nti emmere kati gy'olya tekyetaaya bulungi muli mu mubiri. Era abakyala kye tutera okubagamba nti kikeeto ekyo kiba kikumazeeko emirembe. Nga tonaba kulowooza kumira ddagala tandika okutubeera nga olya akamere akatonotono yadde ng'okaliiramu frequently. Like olya katono saawa zino noyitawo eddakiika ntono nnyo noddamu n'olya ekirala. Si kugamba nti otudde ku plate mulundi gumu n'olya nnyo ate ne weesanga nti ekumazeeko emirembe. So ezo challenges zibatawanye nnyo. Abamu tubalabyeko nga bazimba ebigere nga bali mu trimester ebiseera bisinga esembayo b'emyezi 3 gisembayo n'azitandika okuzimba ebigere. Tukimanyi nti kirina kwe kiva nga ffe abasawo kyetuteebereza si kabonero kalungi naye kabeerako bye katulaga. Oluusi tekalina nnyo issues zekaleeta naye ate kayinza okuba nga kalina kye katulingiza maybe nga waliwo ekitajja bulungi maybe ku nsigo zo gwe maama oba nga just ntambula y'omusayi eri affected at that particular moment. Era ebiseera bisinga tugamba nti boboze mu ddwaliro tujja kwasa esinga bayinza okugamba bagende bakebereko omusulo balabe oba ekirungo kya proteins kiri kitya. Bwe kibeera nga kiri fine yadde ozimbye ebigere tugamba nedda genda okole bwoti maybe biwanike kola bwoti ne bwoti ojja kwesanga nti eyo embeera ejja kutereera. Naye bwe tukuzuula nti bitandise okuzimba kwegamba n'omusulo gwe teguli bulungi awo nga tutandika okweralikira tugamba oyo yeetaaga kuteekako liiso eryogi. Then tujja kutunulira aba experiencing back pain bawulira omugongo nga gubaluma ebiseera bisinga mu trimester esembayo ajja kutandika okuwulira nga omugongo gumuluma ennyingo zimuluma ekiwato kimuluma kubanga akaseera ako 1 tujja kutunulira ebintu nga 2 obuzito bungi obweyongedde ku mugongo ekyo ekisookera ddala. Bw'obuzito bwe bweyongera ku mugongo ne shape y'omugongo ekyuka. Waliwo kakava akabeera wansi nga mu kiwato ak'omugongo omuntu yenna yenna abeera nako naye bw'obeera olubuto nga lukuze ka shape ako oyongera okukolawo kaavu nekikyusa shape y'omugongo n'otandika okuwulira nga omugongo gutandise okuluma. Abamu n'obuzito bwe bweyitirira ku mugongo of course gusobola okuluma naye abantu abamu obuzito busobola okuyitirira ku mugongo ne bukkirira ne butandika n'okuyitirira mu kiwato n'atandika okuwulira ekiwato nga kimuluma kabe gasinge n'amagumba ga hips ne gatandika okumuluma. Embeera eyo mu busawo ffe nga wano ku ddwaliro Capital Center tugamba nti tulina engeri gye tusobola okuteekateekamu netakuyitirirako oba netakubeerako naye bwebezze era still tubeerako bye tukugamba kuba ebiseera bisinga tetukuwa ddagala ng'olimu eyo trimester eddagala erisinga okukwatagana ku ekyo teritera kukwatagana mu lubuto ng'omwana akuze. So
tubeerako kikimu ku bibatawaanya nti atandika okuwulira nga omugongo gumuluma takyebaka bulungi amagulu gatandise okumuluma kubanga obuzito bweyongedde. Then waliwo embeera endala ey'okubiri nti waliwo ekirungo ekitandika okufulumizibwa mu mubiri oba okuteekerateekerwa mu mubiri gye tuyita relaxing hormone. Relaxing hormone eyo bwetandika okufulumizibwa kubanga eba ekuteekerateekera okuzaala ejja kugonza erelaxinga nga bw'ogiwulira erelaxinga buli kintu amagumba ligaments tendons biki byonna ebikwatagana ku ki so that omwana aba alirwedde okuyitawo bulungi. So erina engeri gye esobola okuyitirira nesusa ne relaxinga nnyo notandika okufuna pains ez'enjawulo. So nga buli bwogenda mu ddwaliro okunywa eddagala abasawo bakuwa emisomo era emisomo egyo ebisinga ebibeera ku misomo egyo bibeera ne ku kipande ensonga lwaki twayogerako luli nti nobeera n'ekipande. So waliwo obubonero obumu omukyala bw'olina okwetegereza bwe bulaba nga bukyuseemu dukirawo obunnambiro ogende ew'omusawo okugeza ng'amazzi agakuvaamu wansi gakyuse kkala. Ffenna tumanyi nti n'amazzi abakyala agatuvaamu eyo wansi galina okuba nti galina kkala oba omuzungu kyalina colourless. Bw'oba owulira ng'olaba amazzi gago gakyuseemu ng'olaba empale ekyuseemu oba ofunyeeko okusiiyibwa dduka bwa nnambiro ogende omusawo akujjanjabe. Omukyala yenna tolina kuvaamu omusaayi wansi ng'oli lubuto. So bw'oba olabya bubonero obwo fuba okulaba ng'ogenda ow'omusawo oba wano wansi w'ekkundi wakulumirira obulumi tobutegeera bulungi tolowooza nti maybe omwana oba yeekyusizza oba omwana yeekiseewo genda ew'omusawo yakakase nti akabonero kano osobola okubeera nako oba kaakabenje. So obubonero obwo bwonna bwe bakusomesa ng'ogenza okunywa eddagala beera ng'obutadde naawe mu bwongo. Ensonga lwaki tuddayo ku kiri nti olina okgenda n'okyalira abasawo enkyalo ezo ze bakugambye kubanga bayongera okujjukiza obubonero obwo obusobola okubaawo okusobola okuleetera olubuto lwaffe okuvaamu oba okubeera mu mbeera etali nnungi. Ezo z'ensonga ze muwulidde ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero kuza bingi bye twogerako naye tulina kuba tuwumulamuko katono tovaawo nkomawo.